Tukyali mu programu ya Akabinkano wano ku Bukedde TV. Ndine Honorable Ali Semera, Commissioner ku kakiiko k'ebyokulonda k'ekibiina ky'NRM. Azayogera ku nsonga ez'enjawulo ku byokulonda mu NRM. Naye nno bannaffe aba Chip General Hardware e Kasubi weebali nnyo era be bamu ku batuwagira okutuusaako akabinkano. Balina ebizimbisibwa ebirungi ate era balina n'ebimuli ebirungi Georgina Gardens wali ku Kasozi Lubya. Nzo okugenda n'onywayo ekyokunywa ekirungi ekiweweera n'ekigumu byonna babirina. Yambukayo Lubya okumpi nnyo ojja kubanga weeyagala. Tugenze mukumulako Honorable nga tutunuulira obunafunafu obwo mugenda bukola mutya. Oli najja nga si memba wa kibiina naye olw'okuba zinga awagira wano mu Australia mu kulonda okwakaggwa waliwo n'abaalonda nga tebalina na kaadi naye nga gundi ovuga bodaboda jangu owagire gundi yamuwa kaadi n'alonda gwawagidde n'ayitamu. Era wenyini kumpi wano wewaali eyalondesa nga wa FDC naye bamwambaza omujoozi ogwa yero n'avaamu n'akwata akasente ke n'agenda. Oyo anaabakolera bulungi omulimu. Ekyo kikyamu nnyo kubanga ekitegeeza ne chairperson waffe owa branch munafu tosobola kukkiriza oli owa yellow, tosobola kukkiriza owa blue najja okukolera omulimo ogw'okulondesa. Ekitegeeza ekivaamu si kituufu, kibi. Ate tetwafuna okwemulugunya byagenda bugenzi naye ndowooza ekyo nkubiriza bonna omuntu bwe baba bakulonda nga oli chairperson w'ekibiina kya movement, beera wa kibiina kya movement, olemu okwesunda n'ogenda eri ekiro n'obeera yellow, misana oli yellow, ekiro oli blue, olunaku olulala oli green. Awo ekitegeeza toli mwesimbu, you are not a trusted leader. Ebyo tetubiwagira era yakola bubi nnyo. Abamumanyi bamubuulire nti yakola bubi era nange nkivulumiridde. Waliwo mbu baregistra bammwe nga temubasasula mulwawo okubawa kasente abakozi bammwe abakola ku byokulonda. Baregistra wenjogerera kati bona basanyufu. Aba district, aba sub county tetubasasula, bo tubawa akasente buli lwe bakola omulimo. Eberanga ka contract katonotono tetujja kugamba nti tusasula. Kubanga okusasula omuntu oba omusasula omusaala naye akakolera omulimo n'omuwa kumuwaddeyo n'omwebaza ekyo kyetukola kuba naye tewali weena yenna abanja gwe tetunaba kusasula kubanga election zonna ze twamaliriza abaali tebanaba kusasulibwa twaweereza bu areas bonna babufuna. Abantu bali bulungi tebalina mutawaana era tuli ready nkya okugenda mu maaso n'okulondesa. Bwe ntunuulira akalulu akawamu general elections akakiiko ka Mwami Kiggundu kazze kasomesa abantu abalonzi baako ku mitendera egy'enjawulo nti mulina okukola bwe muti ne bwe muti. Sirowooza nti mmwe nga NRM mukoze enough civic education okusomesa abalonzi bammwe. Lwaki nti olwaleero eriyo alowooza nti olw'okubanga alina kadi y'ekibiina ateekwa okulonda newakubadde nga mu register taliimu. Oli n'akugamba nti nze mu register mwendi sirina kadi ya kibiina nja kulonda. Oli n'agamba nti nze nakyusa eggulo mbadde wa kibiina gundi kati ndi wa NRM nnyo nzize nyambadde ne t-shirt nteekwa okulonda. Babimanyi bulungi kubanga ng'electoral commission eya movement twasooka okusomesa ba registrars bonna ab'oku district ne tuyita n'aba sub counties era twatambula mu ma districts gonna nabo ne basomesa abawansi ate ne tubawa time okugendanga ku ma radio stations okugenda okwogerera ekibiina okusomesa abantu engeri gye tuli nga bwe tuli mu kamyufu. Saawa zino njagala kukakasa nti ensi yonna eya Uganda ekimanyi nti tugenda mu kamyufu kubanga tuli bangi nnyo mass party tuli bamaanyi n'olwekyo tewali atamanyi n'omwana omuto amanyi nti enkya kulonda kwa kamyufu aka movement. Bamanyi ekyokukola nga bali wali. Bamanyi ekyokukola nti ogenda wali kubanga tukozeemu improvement mu kalulu tutaddeko amannya tebabeerangako amannya kati waliwo amannya omuntu agenda wali n'atiikinga oba n'ateekako ekyenkumu. So
buli omu akimanyi I'm very sure nti buli omu akimanyi n'omwana bona bakimanyi. Abantu b'Ennakifuma bakiikira nnyo akakiiko kammwe ensingo olwa Honorable Sekitoleko ono timumulemeseza okugenda mu kalulu. Ffe tetulemesa omuntu eyasoma kati Sekitoleko yalina ebizibu byava mu kakiiko ak'enjigirizi. Sekitoleko batuwandiikira bulungi nti Sekitoleko talina empapula ne basayininga bulungi Mr. Bukenya n'asayininga nti ono tabilina ebya senior 4 n'olwekyo ebyamutwala mu senior 6 tebiriimu n'olwekyo n'asazaamu ebyo byonna kati fe akakiiko ak'okulonda twandigambye Mr. Bukenya omukenkufu mu by'okusoma ne tugamba tosaana kukola bino. You are wrong. Ate who else can advise us? Mwami Sekitoleko alina ebiwandiiko ebya senior 6 n'okweyongerayo naye ebya senior 4 byatalina. Tebiriiko kati kooti netulagira netugamba nti Mwami Sekitoleko asomye alina ebya senior 6 kati ffe ne bamugamba tumuteeke kuki agende yeyongere. Bakikoze bakikola last week kati bwe bakikoze netuwandiika era wa Mr. Bukenya. Mr. Bukenya tanaba kutuddamu naye wadde batugambye nti tumukiliyaring ffe tulinda ebinaava mu bukiiko buno obubiri National Council for Higher Education ne UNEB bwe bamu batuule bagambe nti Bukenya alina ebiwandiiko byonna bino Sekitoleko alina buli kimu kyonna agende mu maaso era kubanga tuli mu kooti ebyokulondesa kwa Nakifuma twakusazizaamu until ebino nga biweddewo tubategekere okulonda okulala. Tukyalina obudde, we have a full month kati tunaba tukugenda ku nomination eza general elections. Abantu obakakasa otya nti NRM tebba kalulu lwaki nkireeta nti olaba kubivaayo bamemba bokka ba mu nnyumba emu oli avaayo ajja gamba Kayonzibye Nurudini gwe wabbye Gladys gwe wabbye naye ffenna tuli mu lusiisira lumu tuli mu nnyumba emu era ffenna tulwanirira okuteeba omupiira mu ggoolo emu. Kakati ekyo kigamba otya ab'oludda oluvuganya gavumenti bwe banaavaayo ne bagamba NRM babbi ba kalulu nga bazze balaba ebijja bibeerawo. Kati omuzadde bw'abeera n'abaana abangi ebyo bye bibeeramu naye tulina okubabumbabumba. Kati NRM erina abaana bangi mwali mulabyeko awaka nga kuliko abaana bangi ono naasuna ono naasuna kati kyekiri mu NRM naye tulina abazadde abatubumbabumba later on ne bamakinga sure nti bigize kati bali tebalina abantu bangi omu ayitamu buyisi oba bali babadde babiri kati olaba nga Ruhama tulina abavuganya ekifo kimu nga 10 nosanga every place akamyufu kalimu abantu bangi nnyo so ebyokulwana okwo that is a tendency ebeeramu awali abantu bangi balwanira emmere balwanira space buli omu kati agezaako okuyitawo kiringa grass and sunshine omuddo ne sunshine kati omuddo bwe guba gukula buli kaddo kaba kaagala kuwanvu akatuuke ku musana. So that is what we are going through. Otherwise tetulina buzibu byonna tuli bulungi ne obyokubba mulimu suspicion nyingi buli omu aba alowooza ono anzibye buli suspicion kati olaba babadde bagamba nti kutiya ez'obululu ziri somewhere n'ogenda n'otuukayo ne poliisi tozisangayo. Kati na kino kantwala omukisa ogw'okwogera ku bukaadi obwa yellow. Kaadi eza yellow tezirina kulondesa. Tewali asaana kukozesa kaadi eza yellow. Ezo bazikuba ku Nasa Road, ku Nkuruma Road kati bichupuli. N'olwekyo tukozesa ekitabo kyaffe oba register yennyini evudde ku mu Electoral Commission evudde mu Secretariat. Honorable, waliwo ebyabadde byogerwa nti we bukeredde ku makya
ngeri abalina obululu obwawedde okutiikinga. Ne ngamba yiyi kituuse ku ddaala eryo obululu ne mubanga mubukkiriza abantu naddala mbu abanene, naddala abamu baminisita, abamu mbu babaka ba paalamenti. Kati kankifuna ekituufu kuva mu ggwe kiri kitya? Era tewali abadde n'akalulu. Babadde babalimba for the last 3 months, babadde balimba abantu tulina akalulu. Honorable yangwa bamanyi balina sente ez'obululu babadde bazitereka milioni 3, milioni 4, milioni 10 bwe bityo. Kati saawa zino buli omu ayagala kutagetinga saawa za kukola. Ate bana Kampala baveeko saawa za kukola za kalulu n'alirawa n'olwekyo akubye honorable bona bamanyi namba zaabwe. Honorable obululu maze okubufuna, bayogera ku bululu nga bamaze okubufuna nga tetunaba kutandika ku printinga. Ate n'onoonya akalulu n'omugamba kati nga bw'okalina leeta akalulu ako njagala kukakola ki kukalabako. Tewali akaleeta. So nze sirabako ki abantu balema okubeera nti emitima gibali mu mutwe, balema batereere abakozi abanoonyeza akalulu kati enkya olunaku lwa kukungula. Byosize byokungula. Bulijjo watera okubeerawo complaints oba okwemulugunya kungi nga mumaze akalulu bawangudde n'abawanguddwa n'ababbiddwa. Mugenda kumaakuma mutya abantu abo? Tulina tribunals, simanyi nga bwe mbuyita, obukiiko buli kutandika ku village, ku Gombolola, ku district ne ku secretariat. Ate tulina ne balooya abaliwo ekibiina kya movement kye bataddeko barecruitinze basobole okuyingira mu nsonga zaabo abaleeta petitions abajja abemulugunyiza. Ne wabeera kati tribunals za kubumba omuntu ayakosebwa akole ki abeere nti asobodde okutereera. Ate ne bamuteekamu essuubi nti kiyinza kibaawo sikya kubeera nti you are the only one. So obwo bukiiko bujja kutuyamba nnyo okubumbabumba abantu baffe tusigale nga tuli bamu wadde nga tuwanguddwa. Ebimu bivaayo biraga nti bammemba balinga obwesige ababujja mu kubamu ku bakulembeze baabwe eyo. Ekizibu ekyo jjukira muli mu kiseera kyakwetereza. Eriyo abalinda abanyiivu nga ye ayagala munyiivu gw'ajja okutwala ng'ate bw'amutwala olwo mwe mutandise okufiirwa. Eriyo omu nga si mumativu n'olukiiko wadde balulonda agamba olwo olukiiko lwammwe lw'NRM nga talukkiririzaamu. Mukikola muti ekyo kati? Omuntu bw'awulira nti si mumativu tulina emitendera gyonna nga bwe ngigambye. Naye ate waliwo anyiiga ennyo nnyo n'asalawo okusala ediiro. Naye nze ndaba nti asala ediiro bw'atyo ng'alabye nti akalulu kabadde kalungi lwakuba nti ye butonde abadde alogolooza nti yalina okuwangula oyo ne gy'agenze enkya ojja kuwulira nti era asaze ediiro n'adda awalala. Kubanga kibaddewo nga movement olaba ababadde independent babadde balwana nnyo okuyingira baasi. Kati baasi eyo ebaasi ya movement eringa baasi eya bulijjo. Bano bayingira, bw'oyingira mu baasi n'owulira nti okooye avaamu. Naye ate bw'ayekyusa n'agamba baasi eyo yantwala bulungi ojja kumuddamu omusange ku stage ayo ng'akulinze era n'ayingiramu. So baasi yaffe ya mugendo bayingira abalala bwe bakoowa ate ne baddamu ne beekuba ne balowooza gendaze ndowooza tewabadde watuufu ogenda okusanga baasi ne yeeyongera ng'ejjudde ejja kubeera nga nzijuvu ssebo. Waliwo abalowooza nti NRM mwe mwonoonedde ddala akalulu mukafudde ka ssente. Oli n'agamba nti olw'okuba balina ssente, bino bye bigambo by'abannakibiina abamu ku bantu eyo, nti olw'okubanga bakwata ssente za gavumenti mbuzo muzikwatamu nga bwe mwagala kuba mwe muli mu buyinza ne muziteeka mu kalulu. Ekiremesa bano ebibiina ebirala
ekyo kyogerako ki? NRM ekola fundraising era ennaku zino ekoze fundraising nyingi. Luli yakola fundraising mu banakyewa abawagira movement ne bafuna bilioni 16. Ennaku eziyise tubadde tuwandikisa abagendo aba candidates twafunye bilioni 11. Ate mukulembeze w'ekibiina akola fundraising. Ate ba member ba parliament, buli member wa parliament asasula siku kawansi ba mitwalo 15 buli mwezi. Waliwo abasuukaawo kisinziira kwani oba minister oba ki. N'olwekyo tulina fundraising yese tukola. Ekirungi kye tuli bangi nnyo. Kati bwe tugamba nti fundraising zijja nyingi. Kati bali banaffe bwe bakola fundraising ojja kusanga nga balina ki busente buto. Tetusobola kukozesa sente za government. Ffe tulina twemalirira. Wadde nga sijja kugamba nti tuli kwa 100%. Naye tugenze kubanga tulina obusobozi, tulina n'abantu. Mufunye okutendeka okumala eri abakozi bammwe naddala ab'ebyokulondesa. Lwaki nti oluusi waliwo emivuyo egirowoozebwa nti giva ku balondesa. Nti Kaaya alondesa naye ate omu ku be balonda mukwano gwa Kaaya. Era nga Kaaya newako ekyokulabirako nti oli abadde gwawagira naye ne bijjanga kati kulonda ate nga nze nnondesa. Abantu abo omubategese mutya? Ekyokubiri kyoba oyongerezaako nti waliwo ne ba RDC abavuddeyo nga bakulira security mu bitundu gye bali naye ate balina ba candidates be bawagira. Kati ngaba RDC bakubiriza saawa zino it is wrong. Kibi nnyo RDC okubeera nti alaga side. Oyo alinde okulonda okwa general elections omwaka ogujja ajja kukasuka akaluluke akateeke ku muntu gwayagala. Naye kano akamyufu ka kibiina RDC tasaana kuketabamu. RDC civil servant nga yena akolera government ate afuna sente za government. Oyo tasaana kubigira. Kujjako tumusaba RDC oyo asobole okutufunira security emala mu bitundu ebyo abantu balonde nga bali farm nti tewajja kubeerawo obutabanguko. Kati ba registrars abekubidde side ne side abo kyetukoze twaweereza abantu basuuka mu 4 abagenze mu district zonna ez'omu Uganda okubeefing up bano ba registrars ne bagenda kuoverseeing what is going on. Nawalala wetusanze obuzibu nnyo tututeeba staff to take over okubeera ba presiding officers so that tewabeerawo bivuyo balema okugamba nti wabaddewo kwekubirira side emu. Ekyokusatu ekyokuna aba staff bonna kati saa olweggulo luno bonna bagenze over 70 members of staff, over 100 volunteers. Bona ate twabasoose ne tubasomesa kati bona bali mu districts. Nsuubira akalulu kajja kuba kulungi ate ne security naye eri beefed up kyemanyi kubanga bona twabasabye mu different districts okubeefing up security ey'obululu n'ebyokwerinda. Tweyanziza tukyali ku Bukedde TV mu programu yaffe akabinkano tuli ne Honorable Alisemera. Ono ye omu ku ba commissioners ku kakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ekya NRM. N'okutuusa olwaleero wakyaliwo ebitundu gye batannaba kulonda naye ng'emitendera gyonna bazze bannaabwe bayitawo ng'era bw'otunnyonnyodde wali eri. Ekizibu kibadde ki? Ekizibu kyabadde kya mivuyo nga bwe nakugambye waliwo hotspots n'ebyokulonda okuli general bibeerawo ne wabeerawo ezo hotspots abantu ne balwana ne bakola ki naye eventually ne bakulinga down. Kati ngamudat yali hotspot omanye district ya Kunsalo so waliwo abava eri ne badda ne bava mu Kenya ne bedda eno kati awo babeera ne bagenda okulondesa ne batandika okwokya amayumba. Kati ekyo ne tukisalira amagezi ne tusagamba musooke mukoleki mulindeko temujja kutuluyisa
mwe katusooke tukubateeke ku bbali musooke muyige tulyoke tukomewo naye tugenda komiti endala zalondebwa kujjako ya mainstream chairperson omupya tebanaba kumufuna naye very soon nga tumaze conference tugendayo okulondesa akakiiko aka executive so wetukoze kati wetubanga tutunulira Oweekitiibwa Tango Odoi abamu bagamba musajja mukambwe ennyo era nti agenda kugoba bammemba b'ekibiina abamu kati gwokola naye mukamaawo kiki omwogerako? Mr. Tango Odoi musajja w'amaanyi muyivu ategeera kyakola naye ate mukozi nnyo tayagala kulabwa muntu bano abajja ne babeera mu compound nga tebalina kye bakola ayagala buli memba w'ekibiina abeere ng'alina kyakola oba ewaabwe gye wava oba awaka wawe naye obudde bw'okulondesa bwe butuuka tubayita kati nga saawa zino tuyise ba volunteer bangi okugenda okukola omulimu naye bw'obanga tewali mulimo we lwaki ojja n'otuula ki wansi w'omuti kujjako nga tolina nsonga y'amaanyi kati ate Mr. Tango Odoi alina akozesa omukono gw'ekyuma kati ogwo gwetaagisa sometimes in administration or in management bw'okola ekintu omanyi nti ekintu kino kati katugambe nga akalulu bw'oba nga tokozesa omukono gw'ekyuma oyinza ebintu biyinza okutabuka kubanga buli omu aba akwagala okole nga bw'ayagala naye you must stick to your word. He is a man who sticks to his word and when he says no it is a no. Hey. Yes. Abantu ekibiina basigale nga bagumire ddala waliwo yagamba nti yasobola byakisomesa ebyobufuzi abiveemu n'essaawa zino abantu batandise okutwogerako bulungi era batuweereza message bakuyita noga nga simu zaffe ziri full time on 24 hours tuziddamu naye nga luli okubira ani n'akuddamu commissioner ani gw'okubira n'akuddamu tuli 24 hours on ekibiina kati program zona ozitegeera nga tezinaba kutuuka ate we are going according to amateeka nga bwe gagamba tuli ku mateeka etubeera na politics kati zona bwe tuzigatta we are moving on. Njagala kugamba abanakibiina bonna bagume tuli bulungi tutambula era tuli bangi ate tweyongera okuguma mu kigambo kimu bibiri eri abeesimbyewo n'abalonzi olunaku lw'enkya. Olunaku lw'enkya abeesimbyewo mugende mulonde abantu bamwe mutwale aba agents bonna aba agent bamwe babeere otwale ba agent buli polling station tolemererwa kutwala agent ku polling station wekwase ntiki bakubye akalulu kubanga walemeddwa okutwalayo akukumira akalulu. Enkya mulinde emirembe ne security yonna tubasaba bakuume abeesimbyewo n'abawagizi baleme okufuna ebizibu okulonda. Basibule mwebale nnyo abeebukedde kabinkano okumpita okubeera wano to invite me ate n'ababadde batuwuliriza namwe mwebale okubeera nga nti muwuliriza nnyo ndowooza byenjogedde bijja kubayamba ate betutwale mu maaso ng'ekibiina. Twagala kubasibulira ano mukwano gwaffe Ahmed Katerega mukozi munaffe tukusabira naawe ofune obuwanguzi. Mukwano gwaffe Seruga Charles Matovu gwe wakiyitako dda mukulu Katongole Singi abagamba enkya mwennanga bannayuganda mugende mulonde. Njagala basibulira ano bannaffe aba Chief General Hardware Kasubi be bakutuusako programu eno ng'ate balina n'ebimuli ebirungi
sobola ogenda nonywerayo kacyayi, sobola ogenda nofunirayo akabaga kakalungi, nokolerayo emikolo gyo. Nkwagaliza ekiro ekirungi tusinkane.